ni yekane bwatajja kapteni good parasa ayinza okukubagwa waraza akatengo sajja omukulu otandika otyo kankana kubayaga betondera government yokka wandigenza mugenzi wali ku military police nobaga my life is in danger no komaawo ebisigadde no bitulekera ne tukwirira ghetto buza Bobo Wine ajja kubulira amaje chechi wano twayinza gwaddalu kusinga maje amaje ge gakwata abagwi beddalu gendo buze koni teyasooka ddegwa munoza ni emyaka 10 ago ne kati ogenda munoza ni Uganda notuuka mu Arua notuuka Abimu notuuka Esebei nogwa mu Acholi nogwa mu West Nile mwenzo gamba tewabanga olutalo ye government abo mu dakiika 10 baba bali wa Yesu Kristo mu dakiika 10 bakamanda bonna abakoze TikTok videos nga bewerero lumba palaso singa bakikoze kunze singa bali wa Yesu Kristo fene tuzanya nabayaga we don't take chances before you kill me I must kill you too don't prone my security unza Johnny aweza okunkolera TikTok video mbo yagala kunzita and I stayed there I wait for you you die first that's the law of the bayaga Dwe lutalo olukulembera abayaga asoko okutta munne yaba omuwanguzi kati otuulo otya tubya kisirusiru nze simanyi bikonde manyi mundu ojja genda onkuba ebikonde Katonda akuyambe ensima tukenziruke neke enkomawo ne mundu bojja okutegeera nti abayisa abansomesa sabbawa tebali bafu nze ndi mwebe bya kapteni Gudi kunzijjamu mannyo mwiza okujjamu mu abantu amanyo nze banzijjamu dda amanyo eno tisiyina saa bintu byakunegezagezaamu bayagamba manyi temuli bangu era nze sibalinaako buzibu nze ndi just analyst ekisegeera nze ndi analyst sikyalina kati side naye nga ali tukusaasira nnyo muganda waffe empi ze bakubye zeera twazirabye tekyabadde kirungi lwako yakubye mutiitiizi wano muyuga omuntu akuba n'akuleetera n'amagye ne gakuba era wano tewuli kyaliwo nti nkuba ondabe bakukuba wano naye nga muyigire nnyo Kamiliyoni kabaka w'obubadi palaso take leave genda ku kosi muganda wo Kamiliyoni akutuuze akubuulirire akugeye mu muto wange palaso obubadi babuzanya bwe bati amateeka agafuga obubadi gw'okuba omwetondera ko bulaze obunafu ekyokubiri kuba gwosobola ge mateeka agafuga obubadi bwona ayiga ago palaso ojja kumawo tubuzanyi ne right now wankozesa video ez'ekisirujjo maze okuwagira nvumya ali enisikini mbwate weetonze don't prone my name palaso siwagira banafu nze siwagira banafu kanalabye nga omusajja palaso mukuba agamwa mukubye empine ng'ayoyo that's my boy palaso nega that's my boy palaso yeyo family y'amayanja gye mmanyi that's the Mayanja family ngandowooza oli muganda wo Kamiliyoni fuwano nga tuwagidde Kamiliyoni nze Kamiliyoni nange era yali agala kunkuba Kamiliyoni yoko wisdom kayeye yantaasa emakindi mbona mugambwe ali adde post ne mugamba Kamiliyoni njagala okola ensobi emu nkuba ondabe silent nze byakuneemolerako namuga that is the greatest mistake you would have done in your career. I told him mbuza kaye wisdom ajja kubule nze naye Kamiliyoni yali agala kunkuba yansanga emakendi nangambo mbona mugambo ndi deposit mbo ali deposit nga munyivu ne mugamba Kamiliyoni tulaba nti oli muyimbi nze siri bila kikole yensobi jjo kusinga okukola mukali yayo ng'omuyimbi
Wisdom kaye yatutasa. Wisdom nanga John yakaka. Chora tatange tamwagala kamilioni yabeera yebuza lwaki daddy amuvuma. Era nadde buzi nemga daddy. Omanyi sebo kamilioni cha naye kale. Kamalo mwambala ampulire. Mulwanise be musobola. Mulwanise bafulu figa be musobola. Kaize fulu figa ayinza okumanyira mbwansi bamukomera. Era nze nakangubi nsiba muvuma nti mukyala simpoke kati anankola ki nakangubi. Nobwa nakangubi bwenga naye womulaba abeera kusula motors. Mbo video zange azirikodinga. Kati ze Junior ne bondi coding ogenda kundo power bastard mbwaza akukyala. Mwe mulekerawo okutumanyira. Kati ondo pechi. Impersonation, defamation obala yibo ba computer misuse. Jiri wa jogenda okundo. Before you report me defamation, are you defamable? Eteka lyoka eryali ligendo tuletera obuzibu koti yalijjawo. Kwa mateka wona le bonsere koge yaleta ga social media gapima busungu tegapima bikolwa. Nega teteka lya defamation bakubuuza are you defamable before we faking members of society. Haba mwe defaming at. Era the full figure natwala mu court nzijayo bujja butambi bwenga awe mulangambo wa mulamuzi. Ngamga my lord. The person who has reported me is not defamable. She defamed herself already. She has nothing to protect. Majesty munafuna ba lawyer. You haven't got lawyers. Omanyi Uganda. Chenagambya ali yeni skin funa lawyer. Neto tojja kulumba palaso nga tulaba. Any grievances are settled by law, not by ghetto. Ghetto tell him mu constitution. Ojja kweretera ebizibu bingi. Ali yeni skin ojja kweretera ebizibu. Naba bakuwaga badduke sipapa taliyo. Ebintu byonna ebisinga obungi bye bavunana sipapa tabikolangako. Be yatambula nabo be babikolanga. Bakuwadde SFC kuba abantu byonna biddira gwe. Nsajja atuteyakabidde mu kooti sipapa ng'omulamu muzaganya okujja. Kati olaba sipapa yalina ku ssente. Gwe alien skin toyina ghetto buuza nze nkubuulire bakabaka ba ghetto asooka ye Bobi Wine. Owokubiri yali sipapa. Sipapa yatuukanga mu ghetto naawe abantu ssente. Gwokyali mwavu. You don't have influence. Abasajja basipapa ba parking nga mu motoka nga sipapa ine motoka musanvu. Tekuli number plate bili zijjudde ssente mu motoka ye sipapa. Nasooka atuula bwati mu siripaze ne short. Ghetto yonna neggwayo nagamba kolereki. Mukama waffe twagala ebyoza amamotoka twagala kola wosingi be nalagiranga president naba msente meka bukadde bitano ne babubalaawo ali ruziro olwaleero abali bamuwaga badduka gwetya Uganda ati yasamirira tubulafe muba mwogera tuba tunuya bwetuti si papa ali ruzira yatulise n'akaaba mu kooti yali alooza bya muzanyo nga mugasi papa va ku bantu. Government eno yefulanga etalaba naye beera buli kyokola eba ekirikodinga olunaku lwe bakwata bwe bati bakubalira emisango nga 10. Kati bayeekera kati alien skin anasinga sipapa. Olaba kabwejungira mwennyine Dragon ghetto gladiator ghetto president yabivaamu Bobi Wine gyali emagera asoma amateeka. Bobi Wine kati yadda mu mateeka namugamba. Nemugaba Bobi Wine ensi kati wetuuse weetaaga amateeka. Golaba Bobi Wine akyatunda enjaga. Bonna abayaga yabagoba. Kati atula n'abaye mupi. Munsi ghetto tekola. Enjaga tefuga nsi. Ne Bobi Wine kabaka wa ghetto ali ku Kavendisi. Ali Kavendisi akola kosi waka. Kati Bobi Wine kabaka wa ghetto aludde mu ghetto emuli mutwe watuukiro gamba nti neba n'ebintu bino ebyekiyaga tebiriimu kalungi kanyende mu bintu ebiri civil. Is that a joke? What does it send to you? Era kati Bobi Wine bw'omulaba ng'ayogera ku TV you can say transformed man. Bobi Wine yali transformed. Buli kyagenda okwogera asooka kikalikyulatinga
aina statement je yayogera je nayagala guns don't kill people, people kill people. Nengamba ono ye Bobo Wine oba wali wabi muwandikidde goza Bobo Wine oluzungu yali alumanyi gendo tu interviews ezasooka ne kati seba ati tuletinga ebintu olaba afuddeyo kati alien skin toyina kipya kyogenda kukola mu Uganda kye tutalabangako tebakulimba tewali byonna babikoze funa lawyer file case nja kuyamba nako okuzitambuze wa DPP tugende wasaba wabi wa government ya tugende mpaka tugende wa my road of justice osibe palaso ngense iraba nebo nabo kyali mu bya boy simanya kabongeko simanya kapiteni Gudu mugule sanduke ngo budde bukyali kapiteni Gudu anti kapiteni Gudu anzijukizo ono gundi kano kana kali nako ke kubyo obuyaga ani fresh kid naye asoka naye kubyo obuyaga mani lasita Sudiru nagamba ati nayo omwana ono gwe bononera future kati bambi kandi mu kusoma fresh kid ali mu kusoma ali mu P6 kati neba ngamba yasoka nayagala abasomesa nayagala bachakala fresh kid oyo golaba mbi yasoka abasomesa awo n'abakola ki n'abajirajiraawo kagati malirize ne story yachi palaso ne alien skin mbale sawo nenga self respect mu bayimbi yo yetagisa mwewe ekitibwa okisigira bino byonna tubyogera naye mwewe ekitibwa abayimbi bintu ebimu tebikyatunda naddala ebintu bya violence ebyo tetukyabyagala ate byali bikomye ekyokubiri palaso yigira ku muganda wo kamiliyoni akusomesa engeri gye bazannyamu obubadi alien skin genda ofune bannamateeka ekkubo ly'okuduumira liveemu lijja kuleetera ebizibu toyina bakamanda amagye gajja kukwata ogabulire bakamanda bo be baani ate ogende weesayenga naawe ofuuse sipapa wakubiri manyiza abavubuka mbabuulira kola erinnya nerivu responsibule sigira erinnya liwaga obeera n'abakulyako bangi nga bakulabanga Katonda erinnya likuleetera ba friends ab'ekisiru abakuwa amagezi erinnya likufuula Katonda ninga mazima ga Katonda teri kipiera kyogenda kukola bye bataakola full figure yagambye oli musiyazi era jo full figure ya commentize ku video yange nagamba mbundi musiyazi full figure kati we bali bamuzinira mu bimwanyi simpoke nga byo tabyogerako nakangubi nyizo okumala video eno nga sogedde ku nakangubi full figure jo wazze kuno no comment nganga nkulaba nakangubi kati nga tobyogerako nakangubi ebya simpoke omwana waba yakuteeka ko masini osiba wati bantu nabo wamma kwebuza amagezi na kukweka bujulizi oyinza osiba omuntu kubanga yakulya halimba nnyo nakangubi naye full figure ebintu byakola tebiri mu magezi nakusindikira bajja akubuulirire mboli eyo likodinga video zange zenkola mbonsibenga Doni Asia ayima kaizo nkwatanga bo wakwata Doni Kasasiro Doni Kasasiro ani amumanyi ekizibu enaku zino full figure yefudde mulungi hunzo gamba ye tavumanga ku bantu wano full figure ngamba nyambala obutiiti mbunja ulaka bina ku kiwato tewabi ngamba no full figure osiba ovuma wisdom kainga bwayike endusu ngate tukusibanga full figure ozabalo yabakubula full figure no ngambo ninge nzikiza simanya yomo nankani nompe mula akwemula agagambo bwegati nakangubi nebawo simple keto yagala tumwogereko kati mbo wasiba simple kenti kati olombo twabyerabira osibote tata wo mwana wo mbutufu mbo mwana wange yalinye ku mwana wange fete tuli baana siriwalira muri bose bovuma obalwa kimwegulumisa nnyo kati fesebo fete tuli baana tebatuzaala owo yewe kitalo
Full figure tujjeko ebintu ebyo bye weekozaakoza ng'onoonya sympathy. Era nze Junior, nze bwe mukwata ku mwana wange twala eri ffe nga tuvuma ne bazadde baffe n'obavuma. Twavuma maama wange wano. Naye kati bw'omulaba ssebo full figure yeeyita diplomatic. Mbu kati mbu yakyuka. Toyina bye wakyuka just because omumwa oguwemula gukusiiwa. Ate full figure weegendereza abantu bakwewerera okusiba. Full figure waliyo abeewera ate nga b'amaanyi. Bali mawulire omwo bannamawulire. Yakujja ku Soroti tewamulaba yawandiikira UCC. Era yali wa mawulire. Be very careful nakangubi nze oli mukwano gwange. Wampeesaako wane miliyoni 5 mu bintu bya jeno. Maye full figure ina omutima omulungi. Just ekikusumbu wa mayirungi. Nze full figure sobola kunyigira. Full figure ina omutima omulungi. Kiba mbeera mwogerako nnyo. Full figure ayagaliza. Naye mayirungi ago gatunda okusula motors. Noyo bigiji gwalya. Ye kyekyo kyokka ekitumbulwa full figure. Naye bambi full figure temwemwenyigira. Nze nali ku mukolo gwa jenemu ke full figure yanfunisaako miliyoni 5. Yatambuza mu bakulu mama Fina nampe miliyoni. Full figure gulaba. Ne tugenda oba wa jenoki nampa sente lwa full figure oyo. Full figure nampe emitwalo 3. Namusanga na kugundi ku bala eri munyonyo impala nga olwampita mayisani nga banne tuli ba mikwano ne full figure mayisani what I doing mayisani full figure nayagala okuntwala wa genosale emotoka yafiira mu kubo kwa nuwa jaina nkadde UFV olutugenda ne mukyala kusaasira nebyo nawe yabinangira mbunafuira mu motoka ye mbunagenda nfuwa mbunze yalina ekisirani emotoka okufa emotoka yali nkadde full figure tuba tutudde bwetu tuteyavana mu lujja yalinawo ka driver ke ka Alex kiki bamubuulira ebifudde nga 7 motoka kyefa nozo nefa gearbox nefa soka buzobo omulundi gumu mbu full figure Munveko twale eri we yalinga atukala katawano nga temwamugamba atuveeko nze kati full figure mayita sola kufuma abantu kubanga naye beyasiba naye bamulinda full figure nkimanyi tosobola kunvuma kubanga bewasiba nabo bakulinza ovume gwe wabyereetera yenyini ye yabyereetera naye beyasiba bamulinza ayogere kitobolanga full figure ennaku zino takyavuma kati nze kyovanga buli kiseera mbeera musosonkereza empologoma bagiwangula amannyo olunaku lwe watwala batikitoka mukomera nabo bakulinze bulinzi bategeka dda balooya babo kiba full figure tayanukula ennaku zino akozesa comment awulira ebyobuwemu bimusiiwa kale kati wali obasibira ki wandisigadde weewemulira kwaki ekyamazima full figure tayinza beerawo nga tawemula era kati abeereyo musula motozi gyawemulira tonzina banakwa video ke yakola tonzina nfe tuibaneningana omukazi ono naye abambi full figure alina omutima omulungi ekyabantu kye batamumanyiiko ositegeera naye abantu just buyaga bwe bumukuba agamayirungi ge balya ne bigiji naye nga singa muntu mulungi full figure ayagaliza bwe muba neddiiru naye oba ojja kufuna sente full figure tali yaz'amaanyi era tolyawo omuntu aga full figure yalya sente zange bwe bamuwa sente nga zizazikuwa ye full figure atutta abantu ewahamu oyo gwolaba okwagaliza kwayagaliza naye alina okulangira balina gye bagenda nemunnamawulire omu kasuku abatannaba nakutuula kunwa kyayi nga full figure yayogedde eddawa gye bava bali ne bakwera ne kasuku mwalazewa butasirika full figure nga yakututte ewantu ekyalo kyonna kimanyi atandika oyo nze yamutwala ewa president newe muba temwamulabanga mwakoma mu kkubo yagamba nga bwe yantwala ewa jeno neewuunya nze wa jeno nakagenda emirundi ng'ena naye baba waba agamba abantu ye buli omu agamba yeyamutwala oyinza okugamba PPS oba private secretary wa president so nga maliriza etteeka ly'ebisiyaga lyayise
parliament president yamaze n'aliteekako omukono naye terijja kukola etteeka eryo. Andrew Mwenda ne bannamateeka abasinga okubanya amateeka Makerere University omuli kubamu respecting Dr. Sylvia Tamale ba professor basomesa amateeka Makerere nga beegatiddwako Andrew Mwenda badduse mangu mu kooti okwakanya etteeka lino. It is going to be the same story. Kooti egenda ku challenging etteeka lino nga bwe gwali ku mulembe gwe yali Prime Minister Mbabazi bwe yadduka okutayiza etteeka lino. Fox Odoi naye mulabyeko kati abasomesa amateeka Makerere we baba be basitukiddemu ku challenging etteeka lino. President 7 ayinza okuba naye kyayagala tetusobola kulwanisa bazungu. Omuzungu yatabuse dda America Bungereza visa za speaker bazimugjeeko n'abalala bajja kugoberera obutaddamu kulinnya mu America. Simanyi kiki parliament eno kigiriko kubanga eggwanga lirina ebizibu bingi okusinga bye muliko. Amalwaliro gali mu mbeera mbi, eddagala mu malwaliro likendedde, eddagala li expiringira mu government stores, bali mu bya kisiru. Economy ekola bubi. Hamwe ali mu kuchallenginga banka kuba tetulina banka zaffe za bannansi eziriwo zabagwira zitunyonyonta bunyunyusi. Interest ze batuwa ziri waggulu, banka ne ziteekako n'okutubba. Ebyo nga bikyali awo embeera y'abakozi mbi. Amasasi gayitingana olw'okuba abakozi si bamativu eri bakama baabwe. Ebyo byonna parliament tebyogerako. Ababbi b'amabaati baminisita bakyaliwo batudde mu mawofiisi naye nga baadayivatinga amabaati agali galina okuyamba abaavu Kalamoja. Ekirimu NSSF kitunga mutuku kifumba mutuku nosanga a trillion sente z'eggwanga nga zifudde mu NSSF sente z'abakozi. Emivuyo egiri mu bitongole bya gavumenti gyewuunyisa nga tukyali ku nguzi agabbiga ettaka gayinaayina. Ebyo na palamenti ebirese ebiyamba omuntu wa bulijjo ebikwatira ddala ku muntu wa bulijjo. Obutale president bwe yazimba n'agamba nti abantu babukoleremu bwerere basasula esente. Abantu bakola accounts mu butale obwa gavumenti abantu kwe bateeka esente. Tuli mu kiseera nga aba boda zaabwe nyingi ziri ku ma police station zivundirawo ninga gavumenti egamba nti tutondewo emirimu. Naye kubanga n'aba polisi nabo baagala esente bojja okugjayo boda sasula. Ninga omwana yatunda ekibanja kye yeeterewo ka boda akafunamu omutwalo gumu buli lunaku kati oyo bwoje mujjako taakube butayimbwa. Ng'ensi yonna ekubiddwa COVID. Amawanga gali mu kuteesa ngeri ki gye gagenda okuyambamu bannansi. Ng'amawanga ag'obuvunaanyizibwa gali mu kuteesa ekonomi zaago ziyimiriddewo zitya. Amawanga nga Bungereza, amawanga nga Bufaransa okwekalakaasa kugenda mu maaso abakozi si bamativu kubanga COVID yakuba ensi yonna. Parliament eri mu kutabula lutalo n'abazungu. They are waging war with our biggest funders, the European Union and the Americans. Nosanga omusajja basaalirwa ali mu bya kisiru fe tetujja kutwa basaalirwa tatuteeka mu ntalo zo n'abazungu. Wakulu olutalo n'Abamerika gwe wekka tuteekamu. Mbusibanya ffe n'Abannayuganda batugaana okutambula. Abantu batambula mu America because they are sick. Waliwo abantu abalwadde ne bagenda mu America kufuna bujjanjabi. Eri abantu abagenda mu America okusoma. People's children are looking for future in the US. Oliawo omuntu teeka mu bintu byammwe eby'ekisirusiru gwe basaalirwa because baba wadde sente. Basalirwa ofuna obukadde 3 buli mwezi. Oli mubaka wa parliament. You have made investments. How many Ugandans have made investments?
abantu batabula mu America kufuna milimo Uganda temulina milimo mutabula ensi nga America abantu gye bagenze benoonyeza obulamu bafune ku dola bazize mu saturation mu economy. Which type of videos is this? Lwaki kati eddagala America ebanalisala abalwadde basirimu mugenda bawaaki. Ensi yonna eba ne priorities. Ensi yonna eba nze siwagira basiyazi. Era sigati obasiyazi bulungi, but was that the priority of the country? Do you think you can win a war with the American European Union? Sente mugenda zijja. Mwekeze mu banke China. Je mugendo zijja. Mweweze China ne China ebakoyi. Musingayo bisaawe. Ke China yo China ekibiche ina osingayo national asset. Ng'omusingo. Nti airport yiyo bagitutte. Kati byonna mu bisinzeyo kati mugenda singayo ki Uganda Museum. Buli muna Uganda ayina date yakakadde kamu. Buli muna Uganda natanazalibwa batu banja akakadde kamu. Bali mu kuwakula ntalo na bazungu. Can you operate without white? Insichi. If Russia kumanyi Russia geina ngeina n'abawalabu bakwano bayo sanctions zizigiruma. Abasajja batuse n'okkuba ekibuga Moscow. Ukraine yasidise drone mu kibuga kya Russia kikulu Moscow. Akolera wagina group munyivu. Kati muri third world country. Okuva ku security paka mu health. You are relying on foreign aid. Eriteka telijja kuita andu mwenda ajja kulikuba. That I know. Nabo ba professor be makede bajja kulikuba. It is the aid that we get kwa ebisingo mungi mubibba corruption. Mulimba nyuti mujja kuteeka mu ntalo za kisiru. Oba abantu basazeewo okwerya abeerye. How can the state of Uganda enter into people's sex? Etteeka lyali state yeggwanga eyingira etya kati kyoga kati we mwakoze etteeka kati abantu tebali mu kwerya. People kati government enaabeeraawo okulingiza gundi oli ddaani. Kati mugenda kuteekawo sex police. Mulina okukkiriza modernity. Mulina okukkiriza gundi priorities eggwanga. Nze siri wano kuwagira abasiyazi kwatedde kye bali bankoze. Ate buli omu alowooza nti ngenda kukuba abasiyazi. Nze America enteekeko blacklist. Gwe tonteeka mu ntalo zo n'Abamerica. I'm still a younger man. I have to travel to the States. I have to do my degree. Don't put me in your wars basaalirwa. Lya sente zo. Bakujjeko visa zo gwe toyagala kutambula oba speaker mugagga. Anita Amongi mugagga wano seta asiba agabanga be. Nze sina kyengaba. Katotandika kunteeka mu ntalo zo n'abazungu kunteeka ku blacklist. Bobi Wine bamugano kulinnya Bungereza emyaka 10 yamanyi byafiiriddwa. Era tubula Bobi Wine yasirise yakirozaako Kaize Junior ku myaka gye nene emyaka 26 bangambe tolinnya mu America ndagewa bwendwala encha nfire India nfire Take mwe mukaddiye muliddeko bye muliddeko. You have grown old. Mutandika kungamba mbo Junior ndi musiru kansiri musiru sebo. Nze wakula ntalo na bazungu. Mutuke wali ku American embassy. Ate ffe batulaba. Nze America bamanyi. Because baina ba interpreter. Boba ne following. Ngesuko omutwalo gumu. Ku any social media platform they know you. Kati sabo bateke ku interpreter nga Junior yakoyendi nwana ntalo z'abagagga. Speaker yagagga wala. Nze ninaki. Kati tamale bateka ko sanction bagiteke kabina. What do I own? Oba kati America good sanction bagitere ko sipasio. Namwe mutubale muko ku magezi temutusiri walirako. Moza simanya Junior jangovu mabasiyazi. Inze Junior yanze ni musiru. Sasoma kanze ni musiru sagala ku traveling. Family ya president yongate navayo kuvuma basiyazi. Bawalabe baliwa. Bakodomi be baliwa. Mwe bebawa decent mu lwane ntalo za mwe basalirwa. You got money, fight.
Anita among the speaker, you are rich. Me am not. Me am not. I still have a future here. I also want to be a speaker. Gwengatona gaga wala speaker ngo bande tovuma ba America. Umaze kugaga wala no koma because you are extremely rich. Speaker ne bwavako kati kuwa speaker. Speaker Rebecca Kadaga afune misale ejo. Afune ogobwa deputy. Neliko deputy speaker mama Kadaga. Bacha amusasula. You get half of your salary. Bamusasula ogobwa speaker. Yaliko speaker. Negwaida kati. First deputy prime minister. Nze mfuna guliwa. Singa lero nva mu government mfuna guliwa. My contract is not for gratuity. I don't have any grant. Kati ndi musirwe. Basa you think we are stupid. Gusebo ofunye akasente basalirwa. You have invested in your homeland. Muina amafamu. Muina amafactory. Mbunaffe tubayambeko tuvuma aba America. The war, waging a war with whites, I will not come. I will support government on everything. I'm still a younger man. I have to go to America to study. I also have to be a president. Don't make me to be blacklisted. Wobo ino lutalo n'abasiyazi gendo olumale. I don't have any crime with them. People who are righteousness okweria, can't eat yourselves in peace. Son of my business, how you use your bum. Engeri gyokozesa mwaka binako, it's your choice. I don't even want to know. Because ezo parts katonda yazikuwa. There are people who play sex in the mouse. That's up to you. Son of my business. As long as you don't eat mine. Let us be clear here. Let us get facts clearly. Temunwani santalo zamwe. Muntu otuke kugenda mu America bagaye try after 10 years. Baku blacklisting. Tamale bantekeko sanction. Sina chenina. Bajitekeko sipasio. Oba sanction bajinteke kabina. Mweba tekeko sanction kwa mwina bye muyina. Omumerica kimanyidde ddala sente ze mubano ziri wabwe. Wanukayihula yali IGP bamutekako magnetic act ya America. Tasobola kufuna sente mu bank. Chajatu ina atunanga embuze kubiddwa enkuba. A former IGP. Nange nzije at my age. So there are things we shall support government in. Parliament, you started your war. Finish it. Mwe atandise olutalo n'abazungu. Mulumale. For our generation, 20, 25, we still have to travel. I have very many things I'm going to do. The government here, no, life continues. There is time when we shall not be in the government. Mumumazokola preparations. Muina make Nairobi. Many of you have homes in Nairobi. In fact, set a single kuzima Nairobi. Ziva wano ninachi. Ataina na kamio. Ebyo mugenzi yisima byebuuzanga mwenga mugamba nti mulalu. So parliament, I'm very sorry, the speaker, I will not join your war. But in the same regards, I don't support homosexuality. Weshege sichiwagira sichiwakanya ndi wakati because of my future.